Oh yes, a weekend egambe etya bannakampala bannayuganda akansibire muri stade bulungi nnyo mwebale kuba nti obolya omwekuuma mugamba omutya batali banga ba Manchester United amasoboludde okuba nti muluzinga omupiira ku Man City 2-0 mugamba omutya batali banga ba Liverpool namo lunaku lwajjo byabadde byattabwa nti West Ham yasobodde okuba nti bakunkumula goolo zisatu kobere mugamba omutya batali banga ba Chelsea masobodde okuba nti mugwa amaliri batali banga ba Arsenal nabo basobodde okuba nti bategula omupiira gwabwe ku kamu 0 Watford musajja mukulu amanyikidwa nga Smith Rowe yasobodde okuba nti abintu abikola mpola mpola yes kintu okusobola okuba nti kitambula bulungi mpola mpola sawa zino ekintu kyakyuseemu so Premier League egenda maaso okuba nti nyuma naye nga te sibye byatuleese over the Saturday twabadde tulaba omupiira ogwa Manchester United ne Man City nga Rema Namakula agenda mu maaso n'okuba nti atuleetera baby area mpola mpola kyasobodde okuba nti obulyawo kishokinga abangi yabadde isandi n'atulaga omwana naye nga ate kyonna kyaggwawo over wali ku Saturday mpola mpola Alia Sebunya yasobodde okuba nti awelkamingibwa ku nsi kuno lwaki Rema yasaze okuba nti azaalira Dr. Hamza Sebunya lwaki Dr. Sebunya yasaze okuba nti azaala mu Rema omwana kiki Kenzo kyagenda maaso n'okuba nti ayogera byetugenda okuba nti tukutuusako now omululu gw'okulya tegwakoze eipasi ebukoto tegwasobola kuba nti oba olyawo gukomya ku birthday ya Abrams yasobola okuba nti agutwala n'ebukoto mu restaurant emanyikiddwa nga Middle East Restaurant mpola mpola n'agenda mu maaso n'okuba nti yekkula obusolosolo era nga yasobola okuba nti afunira ddala ebyokulya biyitirivu ddala oba oliawo ne bagamba nti eipasi ebyokulya tasingako just make too funny wabula alinga obaani tata asingako ne tata Sam Wulkuda style welcome on the show tukaniza ku mukutu gwaffe muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya eddoboozi wa Mtantambi Jimso number rich boy Maxud Junior made in Uganda webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga tanama kuba nti osubscribinga nga magenda masolo kuba nti osubscribinga sobola kuba nti otambula ffenna mpola mpola ebintu ogenda masolo kuba nti obitegera nga bifuna nga bwe birina okuba nti bifunika mpola mpola and now let me hope everybody is fine ngawe nasoso kuba nti mbabuuza kyasobodde okuba nti kigwamu over the weekend mukyala mukulu amanyikidwa nga Rema Namakula mpola mpola yasobodde okuba nti bikola olano twavayo ne tubagamba nti Rema Libuto mugamba nti mwe Jimso mugenda maaso n'okuba nti mweyogeza n'okweraguza era nga twavayo ne tubagamba nti twateranga okumulabako saidiza wali enakawa ng'agenda okufuna eddagala nga mugamba Jimso gwe mulimba twabagamba Uganda mukamuli tetuleeta palapase tetuleeta lugambo just tuleta mawulire agalire kuira style ngosobola gafuna nti gali solid nga mawulire gabera solid ngosobola kuba nti you can take long without realizing it, but you can realize it. Twabagamba ne mugamba tuleta palapasa now over the weekend Rema Namakula yasobola okuba nti atuzalira omwana owokubiri omwana ono omuwala nga yadda ku mwala wa Kensa amanyikidwa nga Amawa Musuuzi omwana ono bamutumye erinnya erimanyikidwa nga Alia Sebunya mpola mpola jukira even last year this year I think last year mkyala mukulu eyali ex girlfriend wa Dr. Hamza Sebunya asobola okuba nti ayanjulwa nazala kuzala this year nga batwagamba nti obolya omusajja mukulu amanyikidwa nga Dr. Hamza Sebunya simanya mbo ebintu emirimu agikola naye ate talina nkwaso zizaala something like that all of those rumors bazitadde ebbali abasobodde okuba tubasayira ensinga abatukakasiza nti omusajja alina stamina eyaddala agenda mu maaso n'okuba nti abikola mpola mpola era nga yasobodde okuba nti azaala omwana Sebunya agambye nti katino babadde banvuma nti simalaako kati kyekiseera okuba nti bolya mukakasa n'abadde balowooza nti omukyalo nasobola okuba nti asobola okuddayo eri nsula tekikyasoboka ku bino ebyapa byetandise okuba nti ntandika okuba nti muteekamu mpola mpola Rema video nagamba nti nimusanyufu nnyo okuba nti bolya tugeze maaso n'okuba nti tuzaala omwana bingi byagenda maaso n'okuba nti byogera naye nga ate time yeno okuba nti obolyawo seera ensinga ndi mu happy marriage nina omusajja mpeesa nnyo nina okuba nti muwe ebyapa eri gye nali ebirembe gyali gyabula n'oba oliawo omwana namuzaala by mistake naye sobola kuba nti oba oliawo nzaala mwana naye ng'ate sejjusa kuba nazaala amaalu wange wabula ate amaalu yafunye muganda wa omulala gwe basobola okuba nti
basanye naye n'okuba nti bakola naye mpolampola kino kituuzayo nti oba oliawo pressure ali nnyingi nnyo nga maama wa Ssebunya abagagga ne bafaani nga bagamba nti oba oliawo Rema yali aluddewo okuba nti awa musajja mukulu Dr. Musa Ssebunya omwana ajjukira bino byonna byajja mu 2019 bwe basobola okuba nti oba oliawo bagattibwa baintroducingibwa n'okuba nti oba oliawo batmaking official mpolampola byagenda maaso n'okuba nti bisaabana ku mukutu gwa internet era nga n'abantu badevelopinga pressure nga bagamba nti Rema zalira omusajja Rema n'abagamba nti munzijeko akajjanja bwe nali mufuna simwe abakolaki abamufunira era nga okuzaala simwe abankaka sizalira baana sizalira bafaani wabula nzaala nga njagadde ekyo ekintu ekikulaga nti oba olya Rema already yali amanye ebigenda mu maaso wetwogera Kenzo amawulire gamuguddeko ng'ali mu ggwanga lya America ajagenza okuba nti asandabula abantu emiziki mpolampola era ng'oba olyawo ekintu kyabadde kya ttabbo nnyo yes mpolampola yagenza okusandabula abantu emiziki mpolampola so amawulire gamutuuseeko nafuna shock ne bwankubadde nga yate yabadde akisuubira era nga Kenzo yavudde n'agamba nti yes yavudde n'agamba nti bibaawo Konks mama w'abaana bange webale kuleta mwana mulala mu family wetwogera Kenzo naye ali ku mulimu omulala wetugenda okuba nti tubamulira mu maaso awo kiki kyazzaako mpolampola nawe osobola okuba nti okimanya osobola okuba nti obitegera tugenda kuwa story mpavu nga bweri osobola okuba nawe ogimanya nawo nga tuvuddewo ku ewa Rema n'amakula anti ebigambo byabo tebisobola kuba nti bigwa kati Rema n'amakula nga tuvuddewo awo musajja mukulu amanyikiddwa nga Alexandria Bagonza aka the teacher aka Paskila aka the boy them oba sugar the girls them sugar bwati bweyeyita musajja mukulu amanyikiddwa nga Paskila nabwe kityo omulimu gw'okulya kugenda masolo okuba nti gumala oba olyawo yasobodde n'okuba nti oba olyawo asala ensalo okuba nti asobola okuba nti afuna n'ebyokulya ebirala jjukira all along omusajja ono yabadde nga agenda mu maaso n'okuba nti yegerera abasajja bajjomye okuba nti bamuwa kamera mpolampola kati no yasaze ediiro era nga kati yalabiddwako ku restaurant emu ebukoto nga abapolota nga bagamba nze nsobola okuba nti bakolerako emirimu egyejja lwaki temumpaako kakulya newamulimo wano nsobola okuba nti nkolakola yoga ipas yasobola okuba nti afuna ekiro wali ku gye bayita yes middle east food middle east restaurant waneno bafumba emmere eya Barabu Berere era nga ipas yasobola okuba nti afuna akalimu mpolampola naye ng'ate omuze ogwamututekwe kuba nti oba olya agenda asabiza mbu ku byokulya n'okusobola okuba nti yetuteeka jjukira abayimbi ennaku zino bali mu covid okufuna akalimu nga sikambaga muganda wange kizibu nnyo so olina okuba nti weeya n'okuboza okusobola okuba nti weteteeka nnyo okusobola okuba nti omalako ebimu ipas byagenda maaso n'okuba nti akola okusobola okuba nti yebeezaawo mpola okusobola okuba nti abifuna naye ng'ate yadde byonna biri bityo Bagonza Isaac Bagonza Alexandria yes ebintu bigenda maaso n'okuba nti oba olyawo bimutabukako n'okuba nti oba olyawo asobola okuba nti abigonzagonzaamu mpolampola ku side B side A agenda maaso n'okuba nti abisindika asobola okuba nti amalako mpolampola ipas y'omu ku bayimbi abakyasinza okuba nti oba olyawo balina following n'okuba nti bali active ku mikutu gyabwe social media kyovula abantu emirimu gigenda maaso okuba nti gibanguyira nti becoming influencer kintu kyangu nnyo okubeera nti osobola okuba nti okozesa Instagram Facebook n'ebisigaddewo the guy alina content creation eri ey'enjawulo mpitirivu ddala nti oyinza okulowooza maybe comedian oyinza okulowooza an artist oyinza okulowooza kwegamba ipas at least is an artist gotasobola kuba nti oba olya olabiramu angemu he can do lots of things okusobola okuba nti ajjawo picture an artist can be oba can do mpolampola yes nga bwe twakugambye Rema n'amakula Konks big up on yourself wemala kuba nti otuleetera mwana still ngenda kujukiza bakyali baffe nti ku ssaawa 7 tubeera wano ku ssaawa 9 ku ssaawa 7 ku ssaawa 10 ne ku ssaawa 3 ez'ekiro alina bizinesi enamba yange eri 0787 009535 osobola okuba nti ogifuna ne twogeramu mpolampola muganda wange nombuuzaako nange nenkubuuzaako ne tunyumirwamu mpolampola ate nzaani asobola okugaana nga ompadde ka message ne sikudamu ku WhatsApp 0787
0787009535 0787009535 osobola okuba nti oyitawo netukwatagana bulungi netusobola okuba nti twetusaako ebintu nga bino okubeera nti bitambula. Mwebale kuba nti mutuwuliriza, mwebale kuba nti mutwagala. Amanya endoboozi wa Mpita Ntambi Kimuso. Genda mu maaso n'okuba nti osubscribe nga tusobola okuba nti tukomawo mu part 2 n'ebintu ebirala, naye nga Konks Rema, Konks Dr. Musa Sebunya n'abagayiza Rema monna, big up on yourself. Middle East restaurant. You need to see my face, okay? We are here going to test out the chicken shawarma. There's also the beef one, but I want the chicken. You don't need to go to Dubai, okay? You're going to find it here in Bukoto, okay? Just come with me. Come close. You need to see this. This, you find it in Dubai. But why should you find it in Dubai? No, you can find it here. And on top of that, you can get it at Jumia, okay? See the map. Where do you go and see something like this? Nowhere. Only the Middle East restaurant. That's where you go. Look, show them. Show them. They don't need to see me. Let them see. See the man. See what he's doing. See the man. Come back to me. I thank you, bye. Thank you. They are giving me mine. You get yours. Thank you. Get yours.